okwanjula n'embaga kukutuusibwako. The City Bridals ku Kamukamu Plaza. You now have more for less. GoTV Plus, GoTV Value, and GoTV Lite in 3 options. Now at a reduced price. GoTV. Live it, love it. Naira simba lero bino binyogera byakumoyo toboyo mtima gwange munda kwekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo. Welcome back from the break. You're still watching Delta TV and the program is called Weddings and Introductions with me, your friend Sharita. Marina, wala wenkomede wa muluzungu. Muluzungu nalo nditegera mpola. Nenga webali nyo webali dala. Era nga kugamba nti mukano kansubire enamba ya City Bridals ogifunya kubanga bobera ngo take home kolongo yagala gowns, go yagala changing dresses. Ne maids dresses ne mukazi abagole zipangisibwa osobola kubira ku mukyalo ate bobera yagala salon enakola ko ku mukologo mukwano tononya saluni ekyasinze okola ku bagole wano mu Uganda bagita Sharita's Hair Clinic. Kale no jango supporting etuyigiriza n'abagalo kubera nga muyiga okusoma enviri jango yo ku Nkrumah Road imebega club amnesia obesemu yange kweri nkonako ekitegeera nkonako mukasera kano manyoga mabane mukolonga le tugugenda mutugenda mukubanga kye kyanese norecho mukwano ne gatako nga tutambula mpola fenna tuli mu kutambula tugenda wa mukono Anthony eranga ekanisa jekene kubanga tugenda mbajita St Paul's Cathedral nga tugenda kulaba omwami n'omukyala nagambye ku Delta ebatuwa okwanjula nembaga bagituwa kubanga bye tukola jebiri kyobula abasingo bera wakalaba okwanjula kwabe nolaba nembaga yawe bano twalaba okwanjula kwabe okwali eri Masaka mu kibinge ojukira ngebifaananyi bwo biraba baliyo nyo bakola omukolo bambi omwami ne yetonda olw'okuddugaza olujja lwa taata akati no kuluno mbaga yawe ngeranga benkabe bagenda gatiba ku St Paul's Cathedral Makono wali eri kuligenda eria we Anthony era nga omukyala ye Olivia Nakacha nga omwami we atasobola kubeerawo nga Olivia taliiwo. Robert Muganga yagambye Olivia omanyi nkumanyidde tuyina abaana ontegeera okola byenjagala omanaginze bulungi business zange lwaki sikuba embaga bwe batya ne babeera nga batambulira mu tractor batambulira mu tractor ne bayita mu mukono nga bagenda bawubira abantu ngo bweda buli omuyibuza aniyo yakoze embaga bati nga beba Muganga ate bwe bavudde mu tractor ne batambulira ne mu Benz ne bagenda mu bifaananyi ne bagenda ku reception omukyala n'akyusa gawuni ekyabadde ku reception ngenda kuwulira lwaki batambulidde mu tractor yezo bazijeewa tumanyi zitera kubaza ngo bazijeewa bazipangisiza kati abantu nabo batandika opangisa tractor oba leka nkulaga omukyala alina akasiso akalungi akabiri kaliri Olivia Muganga ne Robert Muganga. Musawa yaffe eyokubiri ate tugenda kulaba babiri bano twalabako okwanjula kwabe wano ku Delta TV tukole era ng'omwami ye Robert Muganga mukyala we ye Nakacha Olivia. Okwambala tuli mu kulaba abaami bali mu kwambala amasuuti ga grey nga bagagaseeko amasaati aga purple. Eyo no teekateeka ya njawulo abaami ebiseera ebisinga batera kuteeramu masuuti nga gali plain. Zo emperekeze zayambadde amasuuti ga black n'amasaati aga white byonna nga babikola okweteekerateekera olunaku olujja omulundi ogumu mu bulamu bw'omuntu. Laba obulungi bwe bususa ebigambo olinga kasana mu nkuba omuntu gwe nalotanga buli lunaku mukwano ye omugolo omukyala nga tumulaba afuluma okuva mu salon ng'era enteekateeka bweri ye yayambadde white gown. Lwaki ayambala white gown? Kuba kibeera kitegeeza nti mutuukirivu era agenda okumirwa ddala empeta nga mutuukirivu. Nalinze simanyi nti ndibeera naawe gwe muntu gwe negombanga omuntu gwe nayagala muli nga bwe nkulaba nenfa omwoyo omutima guzitowa ng'omuli amagumba. Wano wetuze ye St Paul's Apostle Church ngeri nteekateeka bweri abaami be basooka okuyingira kuba omwami yabeera agenda okuwasa. Buli lunaku
oluvannyuma omugole omukyala n'aleetebwa kitaawe n'amutwalira ddala n'amukwasa omwami nga yongera okulaga nti kati obuvunaanyizibwa tebukyali bwange wabula bubwo omwana wange munkuumire nga taliiko kamogo nga bw'omusanzanyirira olususu Olivia wabulanyirira jibonga bunkanga kati sikikiriza tyoli wange mazima sanyu abali bansekerera luli obwomunga buluma kati nfunye malayika Katonda kyeyagatta awamu omuntu alekenga kukigattulula Mukama beere nammwe ebigambo by'evangiri ya Mukama waffe Yesu Kristo bivudde mu Mataayo. Mu budde buli Abafalisaayo ne basembera awali Yesu ne bamukema ne bamugamba nti omusajja ayinza okugoba mukazi we ng'amulanga buli nsonga yonna. Ye n'abaanukula n'abagamba nti temusomanga kye yakola omuntu omubereberye yakola omusajja n'omukazi. Kyawo nno omuntu alekenga kitaawe ne nnyina n'anywerera ku mukazi we ne babeera babiri mu mubiri gumu. Bwe batyo nga tebakyali babiri bafuuse omubiri gumu. Awo nno Katonda kye yagatta omuntu alekenga kukigattulula. Ebigambo by'evangiri eno bikomye wano. Abantu ba Katonda mwenna mbaaniriza ku lunaku luno olw'enjawulo ennyo bulamu bw'abaganda baffe bano abafuuse ensonga olwaleero abatukuŋŋaanyizizza wano Robert ne mwana munne Olivia tetukulisa tutuuka ku lunaku tukulike nnyo. Omulimu gw'omuko ogw'enkoko gye yali akukwanjula we gweragira wano anti nga tebannakuba birayiro bamuyita Agabe mwannyina bw'atyo naye n'ayongera omumukwasa oluvannyuma ne bakuba ebirayiro. Mukazi omuko nkuwadde mwannyinaze ono nga mwongera okukumagana nkuumi neyanziza Kale Robert nga bamaze okumukwasa munne mu butongole kati agenda kujjako akatimba ako yeetegereze ddala baddala yoyo Olivia mwennyini oligino si duplicate bagenda okuwanyisiganya ebiragaano byabwe eby'amatirimoni. Nze Robert nkufuna gwe Olivia obeere mukazi wange nkulagaanya okunywererako ne bwe tulibeera bulungi ne bwe tulibeera bubi mu bulwadde ne mu bulamu. Nja kukwagala nja kussaamu ekitiibwa ennaku zange zonna z'omubulamu bwange. Robert oyagala okuwasa Olivia ono abeere mukazi wo nga Kristo ne Eklezia bwe baagala? Njagala. Nze nakati Olivia funa gwe Robert Muganga obeere baze tulagaanye okunywererako
ne bwe tulibeera obulungi ne tulibeera obubi ne mu bulwadde ne mu bulamu nja kukwagala nja kussaamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu. Olivia oyagala okufumbirwa Robert abeere balo nga Kristo n'Ekereziya bwe baagala? Njagalira ddala. Ekiragaano kyammwe kino kye mukubye mu maaso g'Ekereziya Omukama w'ekisa kikakase abawe n'omukisa gwe mungi Katonda kyamaze okugatta omuntu takigattulanga. Amen. Olivia nkuwe epeta eno otegeere nti nkwagala era nja kukunyumirako okutuusa okufa. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Kale mu linnya lya Ekereziya nangirira nti kati Robert n'Olivia bafumbo abatukuvu ddala mu Ekereziya Katolika. Oluvannyuma lw'okuba ebirayiro bawayo ebirabo. Bino ebirabo bongera okulaga Katonda nti bamwebaza olw'ekkula ly'obufumbo lyabawadde. Bulijjo twebuuza lwaki wabaawo okusembera mu kusaba okw'okugatta abagole. Kubeerawo olw'ensonga nti eno ebeera emu kye bayita amateeka 5 era ng'eno bagiyita holy matrimony. Mu Luganda kye bayita holy matrimonio. Y'ensonga lwaki basembera kubanga bagituukiriza. Oluvannyuma lw'okulayira ne bakola byonna ebyetaagisa babeera balina okusayininga ate oluvannyuma ne baweebwa certificate yebeerawo okulaga nti ababiri bano bafuuka omuntu omu, omwami n'omukyala bamuganga.
tufuluma ebweru ekyenjawulo kibalindiridde tractor. Omwami n'omukyala bamuganga zino tractor zaabwe, bagagga ba mu mukono zino tractor zaabwe, era bwe batyo bazikoseza okuzitambuliramu. Bazikoseza okuzitambuliramu ne bagenda nga bwe babuuza ku bantu baabwe mu mukono okusanyira namu ebidduka. Baleetawo n'ejjaamu, abantu ne basembera okusobola okulaba ani onaakoze embaga y'ekyewunyo. Wabula nga be bantu baba bennyini bamuganga. Ini update ang kuat dia. Tura wano waggulu. Ya. Nga bamaliriza ate bakyusiza ne badda mu mmotoka ekika kya Benz. Mmotoka zaabadde nnya ngeri yeetaaga okupangisa emmotoka bw'etyo oba olina okufulumya wakati w'emitwalo 34. Bano baapangisizza nnya ne boolekera okwekubya ebifaananyi eby'omu Gardens. Wandabidde omukwano gwe beeraze. Simba lero bino binjogera bya ku mwoyo toboyo omutima gwange munda gukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nywa nze sebaka nyabo